mulimu abantu bennawulira era benzize ndaba ng'omuntu agamba nti ndi mugagga olw'ekisa kya Katonda olw'okwagala kwa Katonda oba ndi kyendi lwakwagala kwa Katonda oba lwa kisa kye. Kakati njala tunula mu kamera abantu mbagambe ekisa kya Katonda oba kye tuyita grace of the Almighty Lord. Yes. Ekisa kya Allah, ekisa kya Katonda waffe omukatuliki, ekisa kya Katonda omulokole, ekisa kya buli Katonda yenna. Ekisa kye tekitusosola, tekiri selective. Ekisa kye kiri ku buli muntu yenna. Akyayina omukka ogussibwa oba akyassa omukka obeerako ekisa kya Katonda. Kati enjawulo wakati w'omuntu agamba nti ndiko ekisa ng'alina ssente n'omuntu agamba nti ndiko ekisa naye nga sirina, ebeera awantu wamu. Self discipline. I get your point. Kakati self discipline lwaki eremeseza abantu? Abantu bangi balemeseza okuva ku mutendero ogusooka okugenda kuguddako. Naye ebiseera ebisinga bo tebakimanyi. Ekyokulabirako kye ngenda okukuwa, buli muntu yenna mu bulamu akola business n'atakola, afuna omusaala mu bitongole bino ebyaffe ebisave ebya gavumenti, n'afuna omusaala mu corporation zino ezaffe ze tulina wano e Kampala n'eziri ewalala. Ekibalemesa ne babeerawo nga oluyimba n'emboozi ebali ku mitwe gyabwe banoonya capital atandika business, kigambo ekyo kye bayita self discipline. In fact tuyinza n'okuggyako self ne kafuuka discipline. Empisa mu nkwata ey'ebyenfuna abantu abasinga yesinga okuba kuba ekigu. Era nyina abantu bentera okugamba ne mbagamba nti buli muntu yenna mu bulamu, nze nasoma trend y'emize gy'abantu, buli muntu alina omuze oba oyagala oba toyagala. Omuze ndowooza ze habits zo ng'omuntu. Abantu mu Uganda wano naddala ewaffe wano ewaka bamanyi okugamba nti ebintu ebisinga okutwalako abantu ssente bayinza n'obikumenyera. Omwenge, abakyala, obugwagwa bw'obwenzi. Bw'obeera ng'obeera mu gwagwa, obugwagwa bw'obwenzi, okubaliga oba kwe bayita okubaliga, obutanywerera ku mwagalwawo omu. Ate nga toli musiraamu. I know. N'obeera ng'olina abantu bangi. Enkumuliitu y'ennamungi w'omuntu y'abantu. Then ebirala biduula. Then okujolobera, amajolobera ago. Yagala kwambala essaawa kamu kitundu, engatto 55. Sigambye nti ebyo bibeera bya bbeeyi nnyo. Naye kati bw'obeera ng'ofuna miliyoni 2. Lwogera ku ssaawa ntunula ku ssaawa yange omwana yaginseera. Tubadde mu mize gy'abantu omuze ogw'okwejalabya nga by'oyambadde oba obulamu bw'engeri gy'obusaasaanyizaako tebujja mu nfunayo, kweganga entuulayo tejja mu nfunayo, ng'ennyambalayo tejja mu nfunayo, enneeyisa tejja mu nfunayo, nga n'enneeyisaayo tejja mu nfunayo. Ekigambo disipulini kyekyawula omuntu alina kye yeekoledde, wadde nga bano abantu baffe bw'omutunuza mu kamera n'omubuuza lwaki oli ky'oli, akugamba nze ndi mugagga lwa kisa kya Katonda. Baleme kunafuya mutonzi waffe mutuusa ku levo kulowoozesa abantu balala nti osobola n'okubeerawo nga tolina ky'okola ekisa kya Katonda ne kikufuula alina. Sigambye nti tekisoboka. Basobola okumenya banka nga gwe obadde oyera munda n'odduka n'evveera lyo, oba n'otwala ezisigalidde, oba bano ababadde badduka nazo ne babaako obusamambiro bwe basuula n'oyoola obwo n'ogenda. Naye era kiba kitegeeza obadde olina ky'okola ki? Ky'okola. Lwaki era disipulini awe bejja kusingako, era owa disipulini ajja kusingako abalala nti bayinza okuba bamenye kiro nga gwe wakedde okweramu. Kiba kitegeeza alina disipulini ekeera era yaba afunye ng'ajja ku 2 akyali mu takisi akola ki? Atuuka. So disipulini mu bimpimpi kitegeeza wateekwa okubaawo okubonerezebwa okusobola okulaba nti osigala ng'ogoberera rules oba that code of conduct eri mu kintu ky'okola. Kubeera nga kubonerezebwa. Nze disipulini ebiseera ebisinga ntera giyita sacrifice, okwefiiriza oba paying the price, okusasula omuwendo. Kati abantu baffe bano abasinga tebaagala sasula muwendo, ne disipulini mu bintu bye bakola teriimu. Ng'oyagala okugoberera bannayuganda omanye enneeyisa yaabwe mu bintu ebiseera ebisinga ogenda ku bifo nga 3.
gym gibazimbiza obunyama n'okunyogotola emibiri. Omuntu ajja mu gym ku ssaawa 11 n'akwata essimu ye oba n'asangawo bannene bakuba emboozi okumala essaawa ezi nga banyumya Arsenal ne Man U. Bwe bamala okunyumyanyumyamu awo katono n'amala n'alya ppanya n'adduka n'addeeka n'ayisawo weeks 2 nga takomyewo. N'akomawo nga wayise weeks 2 n'addamu n'akola ekintu kye kimu. Kati n'ateeka omukono gwe mu kamera n'atandika okukola ati alabe oba akanyama kagenzeeko. Akanyama kagenzeeko bw'azannyisa akammonde balina obummonde bwe bazannyisa wano oba keekabaalo oba keemasaka teri amanyi n'akazannyisa so obudde bwe bugenda. Kiba kitegeeza nti discipline mu kintu ky'oli mu kukola bw'oba ng'ogenze mu gym bw'oba totaddeemu obudde obwo nga you're not paying the price ey'okukuuma omubiri n'okuzimba omubiri n'okulaba nti omubiri gwo gubeera gwa mulembe oba gwa mutindo togenda kufuna kye wali oyagalayo. Kati njagala oddire embeera eyo eya gym nga bw'ogiraba gikomyewo mu business. Abantu babeera balina ebintu bye bakola ebintu bye bakolera mu businesses zaabwe naye nga discipline zero. I get your point. Kyova olaba abantu baffe bano bw'omugamba nti kakati okuboostinga business bw'oba ogibeddemu okumala emyaka 3 tufuneyo koloni ya milioni 5 agamba nedda ndeka nze kuloni kwe sikwata n'omubuuza lwaki batwala ebyange. Banka zitwala bintu by'abantu batalina discipline nkizeemu gwankyawa ebigambo byange atabyagala bireke otunda ki kamulali. Thank you. Business ebintu ebyo bajja bitwala olw'okuba muli indisciplined. Nze nyina omwami gwe mmanyi yalina ebbanja lyali lya milioni nga 7 banka ng'etwala ebintu bye n'agiyita emabega n'agenda n'atunda property gye yali asinzeeyo. Bw'amala okutunda property gye yali asinzeeyo naye era ebbanja lyamulema okusasula ate nga sente azitunzemu baali bamuwadde n'ezisinze muze bamubanja naye era zamulema okusasula. Ekizibu kyaliwa discipline. Bantu batono nnyo wano abantu nuulidde mu kamera abalaba bino abasinga obungi Katonda abawadde ku mukisa ogubeera ne ssente. Tubalinda ku mboozi eri eddako ffe boolaba bano twayinamu nze nayina essente. Gwe tewandaba nombuuza ki ekyabaawo ng'oli mwana muto bimanyi. Sirika oli mwana muto. Bw'oba tolina discipline eyo emboozi gy'ogenda okunyumya nga wayise emyaka ago baginyumiza mu stenseni. Bali mu kuyiteewo oyitawo n'emikono gyo awo no waali wange ne bakubuuza ki ekyabaawo banka yatwalawo nanti gavumenti terina weeyingirira mu discipline yo na byanfu nabyo. Bw'obanga toli disciplined ate okubeera discipline tekitegeeza nti tosaasaanya. Naye ngenda kubaako ebyokulabirako nga 2 3 oba byenkuwa. Bantu bangi nnyo mu bulamu abeekwasa ekigambo ekonome yaffe ekola bubi. Gavumenti ne bw'enaabanga eriko nga Ibrahim Mukasa ye president gwe mmanyi obulungi nti ebyenfuna ayinza okuba abitegeera bulungi. Era mu gavumenti eyo mujja kubaamu banka bezitwalira ebintu mujja kubeeramu abakola business zigwe naye ng'ekizibasuulidde ekigambo kiri kimu gwandaba discipline teri mu byanfuna byokka. Era abantu bano abasinga bagamba tusomese ku business eviira ddala eno yennyini gye tuli kati mu kwogerako etandikira eno enneeyisaayo yennyini nga ggwe omuntu bw'oba toli mweteefuteefu ku sacrificinga bintu bimu omuzungu kyayita delayed gratification nga gw'oyagala instant gratification buli kintu kyonna oyagala kifuna. Essimu empya bwejja gy'oyagala emmotoka gw'oyagala kuvuga latest. Naye ng'abantu baffe bano abatulaba buli muntu yeekubemu ttooki. Buli muntu yenna kano Ibrahim kagamba buli muntu yenna ndaba ayina omuzungu kyayita soft sport. Buli muntu ayina obunafu ssente we zisinga okuyita unconsciously ignorantly oba nga takimanyi unknowingly nga tomanyi. Naye buli muntu alina soft sport mu bulamu bwe. Kati nze njagala kukuyambako abantu bano nkibatangaaze bulungi nnyo. Emize gino gye njogeddeko emize egy'okulabankana mu by'omukwano emize egy'okwejalabya okukesereza mu biduula n'okusiibayo okukekerezereza mu biduula then n'okubeera n'ekisa ekitiiriika. Okweraguza kuno tekutwala ssente z'abantu era nakumwekuli actually kannyongereko ekyokutaano omuze ogusinza okubeera omubi
mu 21st century eno ekyase kyabirimu ekimu omuze ogukyasinze okubeera omubi eri bannayuganda n'abafirika era ndowooza njagala lumu tukoleyoko ka special episode nga njogera ku nsinza y'abaddugavu butya bwe bazizza emabega omuze ogukyasinze okubeera omubi kulowooza nti amaanyi gaffe ag'okufuna n'okuweebwa omukisa okugaggawala mu bulamu guli mu bannaddiini ekyo sikikkiririzaamu era sikikkiriza ne bwonteeka akaso ku bulago nze nzikiriza nti ekisa ky'omutonzi kiri ku buli muntu yenna alina omukka ogusibwa era nzikiriza nti omukisa gwo teguli mu muzikiti omukisa gwo teguli mu kyaki omukisa gwo tegulina gye guli naawe eri tuba tugenze kuddaabiriza in fact awantu awo walina kubeera wakwebaliza kuddaabulula kibanga bw'oddira emmotoka n'otwalako mu garage ne bakola saavisi n'omala n'oddawa ewaka so nga kyabulabe okulowooza nti omukisa ogugwo gulina kuva mu mukono gwa muntu n'akuteekako ati nkuwadde omukisa genda ogaggawale oba oddidde amaanyi go gonna ag'obutonde n'ogasitula amaanyi g'obutonde eyo naye ejja kubeera topiki ya lunaku lulala amaanyi g'obutonde bwo n'ogakwata n'ogassa mu muntu omuki omulala asobole okublessinga kati omuze ogukyasinze okubeera omubi gwe gw'okulowooza nti amaanyi g'okufuna n'okuweebwa n'okugaggawala nga byonna tubiyisa mu Mukama Katonda nti biri mu makyakezi gaffe gye tulaga ebintu bino bizaale bitonde oba kyaki weziri oba teziriiwa kyaki tubadde mu covid nga tezikola Katonda aleseeyo tugabirira nedda asigadde agabirira